Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka gasimubula naye nga nkwebaza n'okusiima olw'okunkuumira mukyala wange weewaawo amagulumizibwe oyagala mugamba ki leero? Njagala mugamba timwagala. Tunula otandika n'erinnya erirungi ly'omuyita mugambe mwami godi. Oyo muyita my captain. Ranka yagituukako dde ya captain. What are you talking about, Sharita? Mumajembo Mugange, you know. Captain. Yeah. Tandika ekigambo ne captain. My captain. Mwesaluti. Oh. Captain. Yes. Nkuweereza obubaka buno wonna wooli bukutuukeko. Tinkwagala nnyo nnyo nnyo. Era nja kwagala mpaka. Kulwa kino ky'okoze. Because not all men do that. Yes. You know? Yes. Naye nkutumira obubaka nti nkwagala era nja kwagala mpaka. Muweereza akayimba mukwano. Ngenda kwagala kwasa. Kwasa. You know, I like that song. We shall play it to fire. General, I'm so happy. Our friends bagala kuweereza zi flying kisses. Yeah. Muweereze ko flying kisses mugamba congratulations. Come. Mungano mulundi gumu 1 2 3 mulete flying kiss. Love you baby. Thank you. Banga ina kyakunyizizo handling otembeera. Embeera eyo tugimalira mu kisenge. Kati munenyeemu olwakunyizizo munenye otya? Mugamba baby naawe. Olonyize. Sharita, ebyo tebikola. Munenye mama tulabe naffe tukope. Baby naawe, ebyo tebikola. Ebintu byakukanya, kutereera ne tukanya ne tusettinga ekintu kyaffe ne kitambula. Tugeze yakomyoleti. Bwaba akomyoleti. Sooka ne mwaniriza nayingira ne muwe ebintu. Nenga muli onyize. Nga nyize. Oyina obugumiikiriza. Ne mwaniriza. Muli manyi omugalirako keebwera. Ekisolo kiyinza omundiira. Kati mwaniriza ne muwa byalina okulya. Then ne tugenda ne mugamba munange baby. Ebintu bya late si birungi. Kubanga n'abagabbi ganje eyo. Ate n'agakyala kakanudde amaaso gye gaali kakati sweet okomawo nga bukyali. Ne tukanya ng'era omuntu omanyi nti oba omugambye mu buntu naye n'agamba nja kikola baby. Bannange obilabye bagambe bannange bantute captain. Naye bantute bye my captain ngenze naye bafe. Bane sister wange ngonyumye nnyo. Banange thank you byonna bya Mukama. Amina. Bane Mukama afaayo bane mwekwate nnyo Mukama. Kyekyo. Bane mutunulira omwana wa mama wange. Madamu Sharita mutawe webale kujja mukwano. Delta, thank you so much. Namwe ba cameraman bonna mwebale nnyo mwebalire ddala. Kale dia bannange olaba essanyu eriri wano. Kale mukwano tuva ku Delta TV tukole nkwagala nnyo. Nyimbo gwokusatu yagambye yagadde kwambala mushanana naye ate nga bwemulaba olabira ddala nga alayika alimu akasaayi k'abanyankole kubanga mulungi bulala nga kabadde ka pink ne silver nasala keeki. Bwatyo yayogera erinnya
lyali limu ng'asala keeke n'agamba nti ani Kawesa. Yana mukaseerako omwami we yamutereddewo empeta yankusibiddeawo tayagala muntu n'omu azanyira ku mukyala we era kati Mariam ali already booked. Sibyotya nno ssebo. Bulungi nnyabo. Sibyotya nno nnyabo. Bulungi ssebo. Bale kuteekateeka bulungi mukolo ssebo. Kale nnyabo. Saka otunyumiza omuzungu wamujja wa. Omuzungu oyo ntuuka mbeera Makindi eyo. Mba mpitaayita ne mwannyinanze omu eyo ku Ssentimbuga. Ne baali basoma bombi. Kati mba nzizeeyo ewaka. Ajja naye. Ajja ne mukwano gwe. Tamanyi nti akuleetera. Nga mbaaniriza ate sisita wajjamu ne mukwano gwe. Butuufu era oba olina okulagawo nti osanyusa wayagala abantu. Brother omulungi. Brother omulungi. Mutaimu eyo wafunirawo feeling oba tewamanya? Kolo saasooka kufuna feeling naye omulundi ogwaddako nenzija nga mulaba mumanyiza amaaso bwenti. Mutima gwange ne ŋŋamba naye omuntu ono nkoze ntya ne neebuuzaako ku sisita wange. Naŋŋamba omuntu oyo newaabwe bazibuzibu. Class kyawo. Yali ku senior 4. Kakati namugati oba bazibuzibu tukoze tutya. Naŋŋamba naye gwe ŋŋamba bugambe olunaku olumu nze ŋŋenda kutuuka ewaka gy'asula ndabe sisita we nja mutegeeza ensonga eyo wanaba agisiimye nja kujja nkutegeeza. Wali oli working class. Tewatya mwana w'esifo. Nsasooka kutya kubanga nasooka kwagala kutuusayo bigambo byange mpulire kye banaayogera. Asome nga akimanyi. Wamaza. Kati ng'emisomo kigenda mu maaso naye ng'eri naye ampulira kubanga baali bamutegeezaako. Ate n'olumu bwe yajja ewaka n'andabako nga bazze babiri kati mukunda baakwe naye naawulira n'agamba oba oli awo nga ye omwami mu Katonda gwe yalabika nga ntegekedde. Kaakati bw'aba ali ku senior 5 najja ne mutuukira n'anyamba ekituufu kyekyo naye kamale mukaaga eno bwe naamala 6 ensonga tugenda zitwala mu maaso nembeera mugumiikiriza neŋŋamba sijja ku papa kubanga ndabika eryengedde we riri ndabyewo. Terwalwa by'omuzuddemu ebbanga limumaze mwenna. Byemuzuddemu mukyala mwetowaze awa mwami w'ekitiibwa ate ayagala abantu. Muntu wa Katonda atya Katonda azaala abaana abalungi oyo. Ate ye kennyini naye mulungi. Gwe otunulya ku baana era ogamba bugambi butuufu ne wali badde ggwe wali badde tomuleka. Mulina abaana bameka? Tulina abaana 5. Bala omulimu. Nakusaze. Tansaze kubanga azaala bulungi. Tulina abalenzi 3 n'abawala 2. First born ali ku senior 2. Second born yatudde P7. Tulina candidate. Era tusuubirayo omwana waffe oyo okuleeta obuna kubanga ensigo eri mu ffe. Amagezi mwegali. Muweereza kayimba mukyala. Akayimba kenjagala mu butuufu kagende eri Mariam Mukisa. Akayimba ka Judith Babirye akamaama kubanga munnange maama singa teyali maama olowooza naali badde mufuna naali badde simufuna. Nti yafuuse mukyala we mu linnya lya Paakiri n'omwana n'omwoyo omutukuvu nkuteekako empeta eno nga nkukakasa nti ngenda kudda ennaku z'omwezi nga 8. Tubasaba mutuwa amacupa wonna we gali nkutwale mu butongole obeere mukyala wange era abo bonna babadde bakwepankirako bakite. Mukama abawoono kuba ono ye Mukisa. Olw'okuba nti tumuyita Mukisa n'abantu bonna babayite ba Mukisa kubanga omukisa gwabwe gwe guno. Okyangobera naye ebintu bitambula. Bulungi nnyo. Yanaaba olweza. Simanyi nakumanyi. Olweza lwewa? Olweri ku kyaki kubanga tetujja kuddamu eri mu bujjajja bwaffe. Ffe tetuli nnyo b'emmengo. Okusinga twesigamye Katonda. Gwe gusinga ekituufu. Kaakati n'ekirala
nawe ntuuko nkwebaza kubanga okusokera ddala twakumiitinga wayogera kyewayogera nenkitwala nendowooza abantu bwe batyo naye mubutuufu oli wakisa oli muntu atuukiriza obudde mu time n'otatuyiwa n'otukolera ebirungi ebinyo genda okunyumisa omukolo gwaffe nze mbadde ndowooza akalowoozo ako nkawa buli muntu yenna anaabalabye omukolo gwange ku TV nti agende ne Delta TV tukole Delta TV ye number 1 mu TV zonna okitegedde omugole ate kasita akoonamu Mukisa mugagga gonna gage bw'akoonamu ate gwe lwakyo wakana Delta TV tukole Amina Kamala yamuleetedde mu red, gold ne silver bwatyo nayongera okwebaza omwami we olw'okubeera nga tamuswazisa. Talking Heads Executive Salon. Olw'okujja mu bazadde bange n'onnyanjula n'otuukiriza endagaano Bambi. gye waŋŋamba. Sweetheart sina kyenyiza kuwa naye nkutegekedde obulabo mu kantu ako. Naddemu ebirabo ebiri nakyo ogende obirye oyongere okukola olususu olwo nnaku z'omwezi ziri nga 8 obeere ng'omeremenya okusingako awo. Congratulations Mariam ne Godfrey mwebale kuleeta mukolo ku Delta TV, mwebale kwagalana, mwebale kunyuma. Gomesi ya Mariam esooka yali ya bukadde 3 ate ey'okubiri yabadde ya bukadde 2.5. Omushana n'ogwo yagugula ku $2,200,000 ate ne yasimbyeyo yabadde ya $8,000. Mwebale kuteeka ssente mu mukolo, mwebale nnyo, mwebalire ddala, Mukama bateremu obwangu mu maka gammwe. Bweribeera mbeera ki ibeera naawe batukululire kaliba babakululire kaliba twesonga obalabako nga mukaddi yemmwe bingi leka bambi bw'oyogera bw'otyo laavu z'abewaffe zisituka kulira nga amaziga gajja gesanyu bambi naye kkiriza ako nyimuke nga omukwano ogubulamu akajanja teguwooma. Mukwano alina naye byagala okugamba bimugambe wamma. yaffe esooka ewedde wabula tugenda mu kye bayita wedding album. Osinzirawo mu nnyumba yo n'otusindikira ebifaananyi ku simu yange ku WhatsApp ne tubikulaga mu wedding album. Katulakulage ne bino mukwano. Zikizenzi by'amaso omukwano yandaga ekkubo simanyi gye ndagaana olugendo lwawala n'atuuka buli bw'obulawo bange alwazizza omuwere nsula ntudde okutuusa bw'olidde emmeeme n'ogikkakkanya entawanya obalimiranye ebirowoozo bimumanyi lwendimulabako emitima girikya. Kale ne mukwano essaawa yaffe esooka ewedde wabula twerabira kubeera ng'ogenda ku City Bridals ku Kamukamu Plaza Quinte Road edduuka namba GF34 ayina gowns ennungi ne changing dresses. Opangisayo gawuni emu nakwerako maid dresses za bwereere ku Kamukamu Plaza ye City Bridals n'essimu ye kweri Gomesi nzija ku Maria's Bridal oyo naayina emishanana ebiyindi Gomesi z'ababuuza Gomesi z'abagole ezo byonna abipangisa ate nga ku bbeeyi ennungi wali eri ku Zai Plaza level 2 room 4 ze Gomesi zino enviri ne makeup nkolebwako Sharita's Hair Clinic engato nzija wakatoseyoseta ku Sharita's tusomesa abagala okuyiga enviri nga tutandikira ku $10,000 abagole fa bakyasinze okubeera ne waka mu saluni janu tukoleko katigende mu bulango bwe tukomawo tugenda kutuusako Maureen. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako
The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa